nayogera ne mami wamwe ne mugamba ngenda ku divorcinga Faizo aganye okukola bikintu. Can you believe Faizo wala na mama wange? He has spent 3 months without talking to my mother. What did she do to Faizo? Loving him, nampaying like that. My sister came and n'atulabirira bulungi nnyo. Honestly, she used to cook for us every morning ng'atulabirira. Naye Faizo weerabe sister wange agenda n'ava mu nnyumba n'afuluma yadde omugamba nti bye, thank you for everything. Wadde osibula ku skyra n'atambula n'agenda. Kyokka kaakati ali mu kunvuganira mbu nze nina omusajja gwe nasanze togera naye mu kisenge. Namugamba Faizo tokyusa password yo. Aza nkola ebintu bingi. Yaŋŋambye nenjogera ne lawyer naye lawyer ayogereko naye. N'agamba oba oyagala okundivorcinga, I will not leave this country. Meaning for him yatuuka. Naye ng'ekyo yandikyogedde yandiŋŋambye Maggie, you know what, let's sit down and talk. After getting a ticket nga yaŋŋamba musobola mudivorcingira London, kati ate essaawa eno lawyer nga ŋŋamba you can divorce him from London. Neŋŋamba you know what, kansabe divorce biri. Kubanga takyanjagala, he has no interest in me. He never loved me. He had his other intentions. Atula nange kuteesa nange Faizo anfudde ki?